Enteeseganya z'okuzza Lord Mayor mu ofiisi ezirudde nga zirindibwa tezisobodde kutandika olwaleero oluvannyuma lwa Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda okufiirwa. Okusinziira kwakulira oludda oluwabula gavumenti mu Paalamenti Philip Wafula Ogutu. Enteeseganya babadde bazeesonze naye tezitandise. Oweekitiibwa Prime Minister akubidde essimu nga ssaawa 3:30 n'agamba nti yafiiriddwa muganda we muto nolwekyo tusobola kuba na meeting ate abe mutuufu kati nolwekyo enteesa tetunakutandika ebyokutuula wansi around the table okuteesa. Wabula nga ye akulira oludda lwa Lukwago mu nteeseganya zino ategeezezza nga bwe balina obwesige mu Ssaabaminisita Dr. Ruhakana Rugunda agenda okukiikirira obulungi gavumenti mu nteeseganya zino era nga bazisuubiramu ekiramu. Kubanga ssemateeka egamba nti bano abakozi ab'emisaala bano ba civil servants mulimu gwa okola budget draft naye okutunulamu budget bulungi n'okugiyisa si mulimu gwa bureaucrats, mulimu gw'abantu abalondeddwa n'abantu nga mu City Council Authority eya Lord Mayor kati n'obukiiko bwe ne kanso ye abo balina obuyinza balina obuyinza ssemateeka bwebawa okutunula budget ne bagiyisa ne bagitwala wa minisita n'agireeta mu Paalamenti naffe ne tugiyisa. Ekyo tetwagala kibeerewo mu KCC. Enteeseganya zino zirimu ebintu bingi ebigenda okutunuulirwa naddala okulaba nga Lukwago adda mu ofiisi ye naye nga n'omusaala gwe gwamaze emyezi nga tafuna gulina okwekenneenyezebwa. Kati ebyo byonna twagala tubitereezere ku mmeeza nga tubiteesa kubanga ebiri mu City Council by'amateeka ate bya bufuzi naye nnyo bya bufuzi. Singa tunaalongooza ky'obufuzi ebyateeka nabyo bijja kubeera bulungi. Zino si ze nteeseganya ezisoose okuzza Lord Mayor mu ofiisi ye oluvannyuma lw'okumugoba mu ofiisi ate kkooti n'emuzzaako ate gavumenti n'ebiwakanya. Ezasooka eyali Ssaabaminisita John Patrick Amama Mbabazi yaziwomamu omutwe ne yali akulira oludda oluwabula gavumenti Nathan Nandala Mafaabi kyokka nga zaagwa butaka.